Joli abalamu wakati mukungu bagire yali speaker wa parliamenti omukama gwe yajjulula Right Honorable Jacob Lokoli Olanya mulumbo lwa kumwa makaga gemuyenga. Ssabalamuzi Owiny Dollo yasimatula ekigambo bwe yagamba nti Abaganda abali ebweru bakola nsobi okwekalakasa mu Amerika nga bawakanya kya speaker okutwalibwa ebweru okujjanjaba n'okozesa ennyonyi y'eggwanga eya Airbus mu lugendo olwamalawo akawumbi kalamba n'obukadde obugwamu. Ono yategeeza nti abakikola baali Baganda abatagala abantu ba bukiikakkono nti kubanga ne Kabaka bwe yali agenda Bugirimaani okujjanjabwa yatwalibwa mu nnyonyi emu eyo. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Olanya is an Acholi? Is it because Olanya does not speak your language? Only a wicked person. Are these true Baganda? The Baganda I know, the Baganda where I grew up? Are these true Baganda? Wabula kino kyakolobola Bannayuganda emitima naddala Baganda ne bajjayo obutambi obwalaga nti Kabaka yasaabalira mu nnyonyi ya KLM so si ya Uganda Airlines. Mu katambi akalimu ebigambo bya Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akasaasanira ku mikutu migatta abantu nako kaalaga nti wandibaawo obutali bumativu ku bigambo bya Ssabalamuzi bwe yagamba nti Buganda lwazi baagisanga weera baligirekawo. Abantu mbagamba nti Buganda lwazi. Tetulimva ndirwa, tetugenda kuwotoka, tetunyikibwa mu mazzi tubeerawo nga tetuwoka, tuli lwazi. Omusana gujja n'enkuba nejja ne tusigala waawo. Batusangaawo. Ebigambo bibadde bitandise okambaga wabula Ssabalamuzi olunaku olwaleero abiwunzise bwe yeevumbye akafubo ne Kamalabyonna mu mbuga enkulu e Mengo mu kafubo akatakiriziddwa bannamawulire ne babaako bye bakaanyaako. Mu balala babadde mu kafubo kano ye Ssabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda ey'abantu bonna era ebona wonna kitaffe mu Katonda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Paul Semwogerere. Songa ye Ssabalamuzi abadde awerekeddwako yaliko President wa UPC Olaro Otuno n'abakungu abalala okuva mu bukiikakkono wamu n'abakungu abava mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuuminga. Ssabalamuzi mu kwogera kwategeezezza nti abantu bulijjo basobola okumalawo obutakkaanya nga boogerezeganya bw'ati akuutidde bannansi okukola nga bwe batyo basobole okugenda mu maaso. That we can resolve differences between us as people amicably, and the result of such process are more lasting than if it was to be victory, my victory against the particular or particular's victory against me. My appeal to the people of this country. The Lord God has intervened and shown that we can sit together and resolve whatever differences we may have among ourselves. Oluvannyuma lw'akafuba akatakiriziddwa mu bannamawulire, Katikkiro Mayiga atunnyonnyodde ebituukiddwako bw'atyo ne yeebaza bannaddiini olw'okukola ekisoboka okulaba ng'obutakkaanya buno buvaawo era n'asiima ne Ssabalamuzi okubeera omugonvu. For the humility he has exhibited to all of us. He is the head of the judiciary, and under normal circumstances, probably we would go to him. Him deciding of his free will to come over here to the seat of the kingdom headquarters is an expression of humility for which we appreciate him very much. I'd also like to commend Justice for being courageous
Kamalabyonna asabye bannayuganda okwerabira byonna ebibaddewo mu nnaku eziyise bakuume ekitiibwa ky'omugenzi asobole okuziikibwa mu kitiibwa era akuutidde bannayuganda okusonyiwagananga olwo ebizibu ebiruma eggwanga Uganda lwe binaasobola okuggwawo. We should therefore focus on preserving the dignity of the late Jacob Oulanya. We should give him a deserving send-off next week. With his contribution to Uganda not being blurred by debates and discussions and anger, well knowing that we have undertaken this process, and I don't think there is more that needs to be done other than moving forward. I thank all of you, ladies and gentlemen, for this process, and let us assume the duty to ensure that we continue with the reconciliatory process and to deepen the unity of the people of Buganda and Acholi and to deepen the unity of all Ugandans. We believe that is of vital importance. Ssabalamuzi nkwaniriza nnyo wano. Kinajjukirwa nti akawumbi kalamba n'obukadde obugwamu z'ensimbi ezaasaasanyizibwa mu kutambuza yali sipiika wa paalamenti omugenzi Jacob Oulanya ng'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika mu kibuga Seattle okusobola okujjanjabwa newankubadde ono teyasobola kusimattuka.